Mami grow chensinga okumwagalako ayina omutima gw'obuzadde mwagala nnyo tasosola toba akusosole no tasosola ekyokusa chensinga okumwagalako oba nkyogere ntya like ayina omutima omulungi newe mugamba ki bambi akufaako nakuwa buli kimu then nekirala kyomwagalako ambeereddewo bambi mu buli kimu mwagala nnyo. I love you too. Give me a hug. I love you. Love you too. Nze banvumidde family yange la hawla. My God, banvumidde omwana gwe nakera ku makya n'ensindika mwe oshegera ne bakavuma ne bakakunkumula we bati just because of my firstborn. Atenga ekisinga okwewunyisa gwe bava my best friend we. Sorry to hurt my daughter but kuma yaja n'agamba yoro olukadde lwe mujjeyo lwonna engomba gumba zirereze kanaatera n'okufa mu katuuza mu ntebe zaffe kaleke kaffe. Onoonya ekifo eky'omulembe w'oyinza okuwumulirako ate nga kisangibwa ku lubalama lw'ennyanja. Winslow Luxury Suites kino kye kifo ekikkakkamu eri gwe anoonya w'oyinza okubeerako okumala ennaku entonotono oba ekiseera ekigere ng'olinga ali ewuwo. Kino kye kifo kyokka. Tulina amayumba agalina accommodation ey'omulembe nga mulimu ebisenge ebiwerera ddala 2, sitting room, modern kitchen, dining, closet nga z'obulungi, ssaako toilet n'ebinaabiro. Ebisenge byaffe birabika bulungi nnyo omuli ebitanda ebya queen ne king size. Ekiseera kyonna ky'omala ng'oli naffe tufuba okulaba nga tufuna kutaataganyizibwa kwonna anti tulina standby generator, wifi ne DSTV ssaako ne laundry services. Tulina n'emmotoka ez'omulembe okwanguyizaako mu by'entambula era nga tusobola okupikinga okuva wonna w'oli ne ku kisaawe erimu abava ebweru wa Uganda. Winslow Luxury Suite tusangibwa mu Jomai Estate, Garuga, Entebbe. N'olwekyo gwe yandyagadde okumanya ebisingawo n'okubuukinga osobola otukubira ku 0752 1 8 oba osindika obubaka obwa WhatsApp ku +1 noti 83 2 noti 3 6 noti 2. Kale kumukutu mugatta abantu ogwa CRUZ exclusive kwe osinzidde okubanga ate otulabye ALLANCRUZ gemanya nyongera okwanirizaako byonna gy'osinzidde okubanga otulabye olunaku olwaleero. Tuli mu studio za CRUZ exclusive nabagambye studio tezinnaggwa but process by what? By process tujja kubeerayo nina badde sobola kulinda neŋŋamba nti nedda mikwano gyange ebirungi baganda bange abalungi essanyu libadde ddene nnyo okulindirira kubadde kungi nnyo nga sobola kulinda ebirala nja bigenda mbitereeza mpolampola naye nga mu nnyumba nayingidde nyinza okuba sinnasaako sinagikuba plasta naye nzigikweziri amadirisa kwegali mwendi munda so kyeyembeera gyendimu naye nga teweerabira tukyaliwo microphones zo batubanja buli kimu bamanja so obanga oli eyo ng'oyagaliza CRUZ ebirungi ng'omusanyukirako ng'omwagaliza ekisinga kwata essimu yo ogambe nti CRUZ ku 0758267553 nkutereddeko 10 eryo kere lina asasula n'asiimula studio kuba bannange nange content munoonya ne muba oluusi ne mutamulaba nansala kitegeti ne ba TikTok ne batematema ne studio bwesigala ng'etambula emirimu oba oli awo ginaatambula. Teweerabira tuli proud part of modern towels bagamba nti towels zesinga okuba ennungi zesinga okuba engumu talo gy'oteeka mu nju yo mukwano gwo n'akukyera n'agamba nti wow CRUZ this house is really yummy, the house is yummy, the house is nice. Okitegedde ekintu ekiba nga kitambula kita muzuuli ddala. Twegatiddwa kuba naffe Rose Bridal Center, twegatiddwa kuba naffe Maria's Bridal. Kitegedde Maria's Bridal kitegedde Jose Maria's Bridal Center ate bagamba nti ba Maria's Bridal balese gomese ennungi emishana emirungi bambaza n'abagole so teweera bayitaka ku City House. Okitegedde City House eri awo nga wakava kabooso okkirira mpolampola awo era ojja laba ekifaananyi ekiriko Farida Nakazi we brand ambassador ojja kubanga otuuse bulungi ebigendedde ddala bulungi nnyo. I'm here with an international friend of mine, mukwano gwange. She's always on the plane. We don't know what she's doing.
but she's always there. But she doesn't post what she does outside the country. Jesus. But because we are nosy, tulingiriza bitatukwatako, twetaaga okumanya so namuyise ngenda bimubuuzaako. Then ekirala mwamugamba mbuno yafuna omwana amukolereko views, yafuna omwana amuzimbireko business ye, era bw'anaamala awo amusuulewo. Kakati twagala kumanya yamusuulawo teyamusuulawo. Bwe tunaavaawo atubuulire omwana yamukozesa funa views n'azifuna oba kyekyaddirira. Bantu bayogerera omuwala ono era oyo atutte annanga omwana muzeeyi waabwe kisingako. Right now omwana oyo ali mu mbeera ki? But anyway, nice to meet you, my friend. Nice to meet you too, darling. How are you? I'm so good. How are you? I'm good. Naye ggulo tugenda kubeera ku kikino. Chichigwe. Chicho. Accent kyeyo. I'm good. Ndi bulungi. Studios of Fame. You know gatako mu studios of Fame zine za CRUZ exclusive. Oli omu kwaba abasoso zituula. That's a privilege. Manje guddewo leero. Otuddemu lwa leero. That's a privilege. Balamusizaako mwenna batulaba ku CRUZ exclusive. Is it? Yes. In our studios for the first time. I'm happy to be with you. And I'm happy to share my story with you guys. Thank you. Wow. Webali nnyo webalire ddala. Kakati Uganda mwogera. Abana b'oku social media mwogera. Now, the lady I'm introducing now, I know you guys have watched her on social media. Simanyi ba character je mwamulabiramu. Simanyi ba mwali mulaba mutya. But if someone tells you right now, she's a complete lady. Oli yali ayogera tala tachayogera. Ebigamba ina bitono nnyo ddala ate nga bya makulu nga bizimba. Ate ye wabaye mami. So, the lady I'm introducing to you right now, she's the Futu we used to know. But right now, She's a Jessica. She's the Jessica. Yep. Jessica. Wanje. How are you? I'm good. How are you? Oli bulungi. Ndi bulungi. Ojja kwogerako nnyo. Ndi bulungi. Awo n'ensebe ng'ekolera etya? Ekuwulira. Obulamu bugamba ki? Obulamu bulungi. Erinnya lya Futu olimanyi? Olimanyi? Kale nno owulidde ensonga ezo. Wano wetandikidde olunaku olwaliro. Jessica. Wanje. Buuza kuba tulaba bamanyi ani ali wano, ani agenda okwogerako nabo, agenda kugamba abantu, by the way, abantu bakwagala. Okimanyi oli celebrity? Yes, Okimanyi? Or you get shocked when people say you are? Yeah, nasoka. You're famous? Yeah, nasoka. Like. Nalisi. Wait, oyimanyi? Yeah. Kati wabitegedde? Ani yabigambye? Micro. Ani? Mami grow. Mami Gloshi. Yeah. Kale. So obuze kuba tulaba obeyanjulire obabuuzeeko tawulirawo. Abalabi ba what? Exclusive. Exclusive. Mbalamusizaako mwenna. Era mbagala nnyo. Nsanyusa okubeerako wano mu studio zammwe. Yeah. Omanyize nange sikwerabira. Wa trending sa TikTok yonna. Omwana yankola akantu. Oba mulageko akantu ke yambuuza. Nkamulageko mami. Sikamulagaako. Naye anyway, nkwagala nnyo. Okimanyi nti nkwagala nnyo. Era nabadde awo neŋŋamba mami ono nemugaye. Nendeeteraako ku Jessica mubuuzeeko. Webale kunjagala. Obulamu bulungi. Kiki osinga okuwoomera okulya Jessica? Kyensinga okuwoomera okulya. Njagala nnyo ekibumba. Liver. Si ya liver eyo? Yeah, liver. Neki ekirala emmere ekyolwo tukutereddeko kamere ki? Emmere njagala ttooke. Ettooke? Yeah. Nga linyige oba nga lisuulemu lya minwe? Nga linyige. Nga linyige? Yeah. Naye Jessica omanyi okunyiga emmere? Manyi. Omanyi Yeah. Nze njagala nnyo omanyi nze bw'oba tombuzizaako mu luzungu mba simanyi sitegedde nti ekintu kiwedde. Buuzaako abantu mu luzungu awo.
Okay, I want to say hi. I want to say hi to everybody who are watching. Exclusive. Exclusive. Yes. Yeah, I love you so much. Thank you for watching. CRUZ. Yeah. Hey, nice to meet you, ALLANCRUZ. What do you mean? Yeah, madden kumanyi. Oh, mukama mulungi nnyo. Hanzani. Mami Blue. Wanje. Okusooka. Njagala nsooke ne bafana abali awo. Sooke nkwebaze. Nti weebale nnyo. Amina. Olugendo lwali luwanvu. Nalukyali luwanvu. Ate lukyali luwanvu. Naye ebigambo ebyakwogererwa tusonyiwe emimwa gino tubula oluuso gikwata tugitungeko kikufulu naye obulumi tubutya naye twakwogerera enda si buli omuntu ategeera Alan so leeta bambi I'm sorry ekyokunywa kubanga oliddewo nga twakajja ogambye si buli omu but that's right bambi bankuvuma natuka ekiseera nange nenkwatibwa ekisa nedda banvumanga nensooka ne cause kale nalowoozanga buli alabikanga ategeera nendowooza nti buli atambulanga ng'omuntu ti bw'oyogera buli omu asuubira it's a human being speaking nenkaaba nakabanga nenyomba lwaki tebendeka balanga mwana wange we naye nagenda okulaba nga tebategeera banvuma kubanga abategeera we bali banjagala they really appreciate me so I don't give attention to the stupid people sigana betondera nga nabo banvuma they abuse me they abuse my daughter they abuse my own family so and definitely those are not my customers and they're not my target like tewena kyebangatako kubeera kebeera ikitagenda giteekawo ne komenti oluusi agiteekawo n'agijjayo n'adduka nakukoleramu video trending you get so those are failures in life and we have to understand that we live with failures in life okay tugatandika bwe tuti Glo oba Glosh Mama Glo how has the story been changing Jessica's life to what we are seeing right now because kyemanyi mulimu waliyo abantu abatulaba nga they appreciate your efforts definitely banji ate kyemanyi mulimu abantu abatulaba nga balina abaana abaali mu kikula ekyo kati nga mulimu alaba sheeno nga yagirabye involve tomanya nyiza okuyamba omwana wange anti kati ye yakola atya okola yanebadde etya the journey is not easy my brother era kino nkigamba abantu obeeranga n'omuntu yenna oba maama oba mwana or anyone in that kind of a situation that we won't talk about right here obanga oyagala okujjanjaba omuntu oyo weesibe bbiri zibeina kuba bbiri kuba weesiba olukoba lumu lusobola okukutuka nga tolina sipeeya okusoomozebwa kungi ate make sure gojjanjaba tamanyi ngeri gy'omujjanjabye yes because sometimes they get scared sometimes they feel bad it traumatizes them that's why I literally neboobuuza muwala wange tukyogerako naye omanye engeri gye nkujjanjabyemu so okujjako okugamba nti oba tulina kye tugenzeemu nga kiri jeno nga tusobola kikola ffenna but ebintu ebimu mbadde nsaba tubikweka abantu bano Yes, Mr. Modern. How is the business? Booming. Towakan. Eka nkunyonyole. Ebiseera biri. Nga ba customer babula okundi ebipipipi. Bitera byamwe bino byasiimuse. Naye lwaki tiles zammwe temuzipima? Tutera muzikula mu by'amagi. Naye we nazula Modern Tiles business etambula.
Onoonya tiles ez'omutindo nga mpangazi ezitasiiwuuka nga ne design yazo ya njawulo nnyo. Funa Modern Tiles. Modern Tiles. Okitegeera kyova olaba Alan, I always tell people ne bagamba omukazi yeeraga lwaki tatukiriza kwogera na mwana we, because there are things she doesn't know. Ba TikTok bagamba mu videos obagana. Saagala kumanya, it is total nonsense. Like nabo bagende bafune gye bakolera content. Togenda kujja okolere content ku mwana wange, aton traumatizing. Okitegeera onogola bakutuuza n'akubuuza ekibuuzo kati okitandika oti. Okitegeera they don't understand that. Okitegeera era bwe nkulaba nga totegeera bulungi nja kukugaana. Gwe nga sikuganye kumubuuza kibuuzo. Naye bwe ndaba ng'oli mwasamu nnyo gwe ebitunda by'oyagala ebyonoonese by'okola ki gw'oyagala wali awookya nga bwe batukwata ku video ne basalavu kali akookya najja nagamba magulu yagambye basiiro. Okitegeera so if you have that kind of sense you don't fit to talk to her. It means oyina abalala olina okwogera nabo not her. Okitegeera kubanga at the end of the day nze ngenda okubonaabona. Okitegeera nze ngenda okufuba ate nkimuggyemu ntya mu bwongo mwagazizza ntya abantu once again ne woobeera gwe nojja kuba bajja bazunga n'aleeta video n'atandika ogiraga omwana. You get what I mean? They do that. Yes. Not until when I stopped them nembalaga I can be tough. You get? Because so akuleka ate mwana wange waka ayina okuyiga ebyokukola. You know? She has to know where we get the money from. Ate wemba mumuleese tekitegeeza nti gwe jangu omulage nti omumanyi nnyo otandika okumulaga ebintu ebigenda mumutraumatizing atandika okutya abantu. Okitegeera atandika okuwulira nga tafitinga everywhere she is. Okitegeera so it's not good. So kyolwana kweye muntu amujjukiza gye yava. Sina muntu wabula I'm fighting for her mental health. That's it. Because ne bwono jjanjaba omuntu siriimu nga tomujjanjaba depression siriimu gye muleetedde oba tokijje wasooka okufa akenkya. Okimanyi nti omuntu bwe yeekyawa obulungi asobola ovaako waya ne zigatta. Wali okirabeeko naffe tumanyi okwekyawa ne tunyiiga ntuyomba nnyo zibanga ezivuddeko definitely. Kati how about her? She's also human. Guys, learn to respect people. Togenda kusanga muntu olw'okuba omumanyi nnyo ojja omulage nti nze nkumanyi nnyo. It doesn't really make sense. Fe ababeera nabo fe be mubonyaabonya. You get? Fe muba mutubonyaabonya. Bana temumanyi bwe tusula, temumanyi bwe tusiiba. Mukome kutuvumira ku TikTok naye ate obusiru bwamwe temubuleeta in live. Am I? Mukwano nze sikyatya kubagamba kigambo kuba kye munkoze. Takikolebwa mutiitiizi mukwano era singa nali ndi mukazi mutiitiizi. If I wasn't an alpha female, if I wasn't a brave woman, I would be out. What advice would you give to a parent? I know mwana yalinga oyo. Olina kuba mugumu ate olina okuba n'essuubi nti kijja kuggwa n'okukkiriza nti kijja kuggwa naye you have to be willing to take all the steps because it's not easy. Kitegedde steps. Kakati we treat these people in different ways, especially woba ogenze ebutabika oba mu ddwaliro lyonna ne bakugamba siriimu tumulemereddwa. Okitegedde ogenda kudda ewaka omanye nti ngenda kumwejjanjaba nzekka bwenti ne bwenti ne bwenti ne bwenti ne bwenti. Tukozesa eddagala eriri habo ne tukozesa n'eddagala ezzungu. Okitegedde ate mukozesa eddagala eriri habo tulina ebirala bye tukolerako ebiba byetaagisa. Mukwano it's very 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 unbelievable kubanga ku bantu abalina obuvumu okukola ekintu ekyo e Uganda I think it is 1 out of 100. Not so? Kubanga kizibu ate toyinza kuva eri okola ekintu kyotamanyi kyava kuki kyavaawa okitegedde gomalega kyeyimbamu just because olowooza oli wannyo. Kyova ntunulira bano abasirisiru abajja nga bagamba kati yakoze bw'ati afune likes afune content oli musiru gw'osobola okukikola n'omukwata n'omuteeka mu nju yo otegeera bulungi.
bwekibanga kya likes it doesn't make sense banange mutusaasire sometimes anti kyeŋŋamba simanga wafuna project nafuna project naye project yogirengera nze nga project ekusinga onyirira gwe lwasama I swear project ebusinga enyirira naye kati ye yeefuule project ye ng'omuntu tolaba nabo mwerabirireko namwe mwefuule project banaye wemba njogedde bubi abategeera munansonyiwa abatategeera you can cut it out and abuse again bambi mami kula yogera bwati kubanga nabo kye bamuyisaamu kyali kinene. For someone watching this story for the first time, giving you a brief background, your story. She got Jessica, ngabo mwamulaba, nam taking her on. We are taking her on Jessica. Banji, bamugamba. 1, anonya fame. 2, ayagala numbers. 3, likes. 4, ayina ebibyenge eby'omuntu byamwagaza. Waliwo nalaba n'agamba sibe banoonya ssente kati ndowooza alina kyanoonya. So ebigambo byali bingi nnyo. So when she sounds like that alina frustration ye gy'agijja naga nti man so many people thought of her ebintu ebiri unnecessary, but right now nkubuulira naawe ensuubira olaba essanyu. Nikambuze. Mami Gro. When you're talking on Jessica, adopting. Kubanga abantu abamu naffe twandibadde twagala because you showed a good image. Wayita mugundi ki? Process. First of all, she's 18 years and above. Muntu mukulu yesalirawo. Wetuba tufunye ebbaluwa y'ebutabika oba ey'emu ddwaliro ne tugamba tetulina siriimu. We are free okukkaanyanga ffe abaki abantu. So all I did bwe nawulira emimwa ginsuseeko ne ngamba oba ndi mu nsobi nyinza okuvuma abantu wano nga ndi muki ndi mu nsobi. Ne tugenda ku poliisi si bwe gwali? Yes, mommy. Ne tugenda ku poliisi, we reported ourselves ne batubuuza what is the case. Awo tewali nsonga. Ono olina ebbaluwa ze? Yes. Kati kiki mwagala ki? Awo tewali musango gubanenyezebwa we mba mukkiriziganyizanga mu abaki abantu. So I had to ask her if she really wants to stay with me. After the little treatment I gave her first, kubanga olina ka treatment ako kolina okuwa omuntu n'asooka nakkakkana. Okitegedde ne mubuuza do you really want to stay? And she was happy to stay. So okuva olwo we are happy. By the way, we are a very happy family. She's my firstborn. Wow. Yeah. So twakkiriziganya ebyo tetwalana byogera kati omwana wange ambuuza ate twakkiriziganya ku ki? Ebyo byaggwa. Before I go to Jessica. Oyina abaana at home. Omutima oba gye bandiisobola okusiba lo n'ogamba nti nina abaana bange ewaka kati ndi mu kuyingiza omwana wange, ndi mu kuyingiza abalabiriza bakitegeera, ndi mu kuyingiza omwana wange gwe babadde tebamanyi, ndi mu muleeta naye ate omwana wange ono ngenda mujjanjabira nga n'abaana bange. Those guts and zeal was like, how did you wagumotya? Nina kye neesiga nze ng'omuntu that nothing can happen to me, but ng'ogyeko ekyo okukissa ebbali ng'omuntu yenna osobola okufunamu kali akantu. With all that happened, I can't talk about it in her presence for due to her respect. Sisobola. But since nange situdde nina we nnyimiridde, I was sure till nothing will happen.
Nesiganye nange kabangamu ye ng'omuntu yenna yes naye at the end of the day she's a very lovely kid. She's so happy ate pozi bangamba mukozi wange ama akolera ku mirimu bangamba house girl never house girl baba tubafaanana but anyway she's a very good kid oyogola basano afumbira nako so ngomanyi kitegeeza okera ku macha n'oli emmere ya first born wogo wali ogididdeko kati nze njirya ku myaka emito kikulumye Wanje singa omuntu akubuuza nnyonnyola mami Glo mu statements ezo mukyalo ono atudde wano singa omuntu akubuuza tusiigire ekifaananyi kye mu statement 5 Mami Glo kyensinga okumwagalako ayina omutima gw'obuzadde mwagala nnyo. Mami Glo tasosola toba akusosole no tasosola ekyokusa kyensinga okumwagalako oba nkyogere ntya like ayina omutima omulungi newe mugamba ki bambi akufaako nakuwa buli kimu then nekirala kyamwagalako ambeereddewo bambi mu buli kimu mwagala nnyo. I love you too. Give me a hug. I love you. Love you too. Obulamu butambula butya Mami Glo nga amasoko tubuuliremu bado tukula olusinga weekoleramu awo ka dance ne manager Diana ne ngamba anna vibes ziba zitya nga Mami Glo taliiwo oba taliiwo era owuliramuko era owuliramuko nga tobitegeera naye Mami Diana nakola ki n'abeerawo bambi nabanga nga mami waba taliiwo Mami Diana abasobola okukola ki okubeerawo. Tuba ku schedule bwetambula olunaku bw'ozuukuka? Bwenzuukuka nsooka nengenda nennaabako bwe mala okunaaba nenongooza era nennyambako weegamba bwe mala okunaaba nga sinagenda kunaaba nsooka nenjala ku buliri bwe mala nengenda nenkola ki nennaaba weva era nenyambako ku mirimu nesibeera kubeera kutuula butuuzi. baganda okyabayigirizako omwaka ne holiday package bagimala nga bali ne Auntie Jessica ate ennaku zino bagezi bitya anti buli ke balemererwa nga bajja babuuza baaba kino baaba kiri baaba this baaba that nga bakola corrections. She's so bright. I love that. Ate she bonds with them so much. oyagala TikTok ekunyumira nnyo kyekisinga okunyumira ku TikTok? She's not on TikTok. She's not? Yep. And Auntie Jessica toli ku TikTok? Bambi, that's really. Nze mama nkulabira nnyo ku ssimu ya Auntie Daya kwe nkulabira. Kirungi weebale kundaba. Thank you. Manda, Kati, let me ask you one question. Kati, of course, that thing, some idiots are gonna come out. You know, they always. But just imagine if me, nasuranga nkaba about her. Just kuita ko mu comment section emu nkulageko katono labe. Nkulage mu katono wana. Tuita ko mu comment section eja. I'll show you something here. Mama Jessica, nkwagala. Tomanyi ntabwe nkwagala. Nkwagala. Naye Jessica lugenda kuba lumu okuweeyo ekirabo. Thank you.
Orana Lusunye Sima Mwana Wabendi. Futu is going through a lot, but she can't talk. Oh. But Futu is lacking in Zendabanga Futu Bamubunya. For us who understand body language, we have a meeting. This girl omwana nga tayogera mwino kuba mumukuba. Kati oyo mboyo mukozi we waka without salary. Osoko ate omwana n'omuzza ku kkubo. Wayagala kumuyamba naye ate omulumya kiki ennyo. Ate this one bali basinga vuma my own kid. So whenever mu travel chovola bantu nina etalo zenda benaku zino afumye mwana wange ofuna bulungi ala nitoweyisa maaso nze muntu atatya biduduma nze banvumidde family yange la haula my god banvumidde omwana gwe nakera ku macha n'ensindika mwe oshegeera ne bakavuma ne bakakunkumula we bati just because of my firstborn. Atenga ekisinga okwewunyisa gwe bava my best friend we. Wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulumu kulabirira n'okuyoyota ensusu. Tukola facial ne tukupepeta ka face ne kawawera nga aka baby. Tusiba n'okola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwe kansa. Tusala enviiri mu buli musono. Ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiyo mulala. Tuli muyenga ku Tank Hill Road okulira na Italian supermarket mu basement. Esimu tuli ku noti 72 682 953. Teweerabira saluni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty. Esimu kasiakano kankwanjulye mami gadgets abakola emiramu education gadgets zonna mu Uganda baina tablets z'abaana zonna mu bikanga Samsung, Apple, Origimo ate nga baina n'esina keyboard. Baina ebimotoka by'abaana, ebimundu, essaawa, bags z'abaana, bottles container ng'ogasseko ne building blocks. Baina headsets z'abaana, baina smart watch zonna ate nga ziri origino. Baina wireless charger ate nga basisinkanibwa wali ku Pioneer Mall edduka li PA11 ate ng'osobola bakubira ku 0703696904. Gambye ekikwasagana education gadgets zonna oyina kwekwata mami gadgets kubanga yasinga. Kati just imagine nkolazeko just comment section ya post eja. Newe nkuyisaamu okuva ku ntandikwa. Yewe nkuteerako just videos ezikoleddwa. Abantu nno bitulowooza nti bategeera nga nno bakulu tukuze tubawulira nga bamera n'ebiwalaata. Buli bwamu aweetaagisa waakula bulungi. Nga bakulu bamera n'ebiwalaata. Nga basajja nga bakazi. Somewhere somehow. Okitegeera. Naye kye batu kati imagine singa abadde abiraba. Jessica. Wanje. Naye kirungi nabimugamba masa abikugamba. Ye mami wabi. Natuluka akaseera nga ndaba nkaabanze kae. Naawe waaye sekaaki tunejjanjaba itawo ne mmutuuza kimu ku kimu yakaaba 2 days. Jessica. Wanje. Bakuba ewaka. Nedda tebankuba. Bakubonya. Nedda. Tebambonya. Oyina emirembe. Ye nina emirembe. Ozanya by'oyagala. Anti abantu bagamba nga toyogera. Oyina mbu ebigambo bitono. Ayogera ki? Ala nno nawe naganya okubuuza omwana wange ebintu ebitagatta. Banya abantu abo bennyini abatunuulira. Badde nga tayogera. Kati obadde oyagala akugamba ki? Anti nze mbadde mbuuza obadde oyagala akugamba ki kye wamutumye mukyala oba ssebo. She's happy at home. She's happy with the clients that come in. Buli omu amubuuza, buli omu amuwa ekitiibwa. Banaye temutukaka nnyo, temutubeerako nnyo. Mmwe mwogere, temulina mimwa. Nze nabagamba ku mwana wange nja bafiira. Naye olimba siri kuyomba. Walondebeko nga nyumba. Banaeze nyumba. Mande mutuleke. Wamma tobyogerera ddala katulabe banaafa tulaba.
mwambala buyigibwa mwene bunyuma nanti Diana nga ffe tuli eyo nno tulumwa twagala okukolako naawe video batugamba anti naawe otandibadde otandise omubuuza ebitagatta ate nga nakugambiddewo nze bibadde bigatta ebiki ebigatta ebiki abantu bibagala omubuuze lindako Alan smart obanga naawe oli kulubulwa nendambadde esaba tubuulize abantu abategeera please abantu abalalu bangi mu nsi nga tebakimanyi nti balalu okitegedde abalalu muli bangi era bw'olaba ng'omuntu wo ng'ayogera ebitagatta bambi si buli omuntu ategeera ekyo nakyogedde nga naakatandika ebitagatta ng'ate wabimuganye basonyiwe omwana agambye asonyiwe olabe bampisaamu eggaali olulwo mami musonyiwe jesa aba ayogera bwogezi jesa ayogedde bwogezi nengoza osala omusala Uganda baagala ebintu ebyonoonese akubajja kukasalamu ate nedda Ugandans kati bayinza boye embeera yo y'omwana waali tebasanyusa ebayitha we bangi okitegedde wamadano okategedde abana Uganda embeera y'omwana mwali tebasanyusa kati gwe mbuuza ki ekibasanyusa baagala biri naye ate nedda naye si bonna nange we nandibadde mu ssiru nga ndi munaku nnyo okitegedde nga n'obwongo tebutegeera era nandibadde sisanyuka kubeera mu mbeera eno okitegeera singa my IQ was really low okitegeera oba singa obwongo bwange akasengejja katonotono okitegeera nga wensengejja muyitamu obuyinja ne bugwamu okitegeera singa nange ebyaddala singa ndi munyiivu naye engeri gye tuli nti abantu abamu we appreciate God tulaba abantu ne tusanyuka ne tugamba Mukama bambi weebale munaye wakola otya munange okoze otya okitegeera abo be bantu abasanyuka naye buli muntu nga akasengejja kalimu olutuli lutono bwe ruti kizibu kyekiringa ng'oli eyavaayo nga tujjayo maama wa Jessica ewaka okubujjanjaba najja nayogera ekigambo ekyo kankyogere kwata kiwulirangako I'm sorry to hurt my daughter but guma yajja n'agamba yoro olukadde lwe mujjeyo lwonna engomba zireereze kanaatera n'okufa mu katuuza mu ntebe zaffe kaleke kaffe okuva olwo lwe nasiiwuka empisa nentandika okuvuma abantu nendaluka ngavira sikyabitegeera these people almost had to drive me crazy that is the truth kuba nange nali kyova gaye oba totegeera nange naye sinatuuka mu tuli abantu abategeera obulungi by then nakyali eno gye muli eno wansi nsiko okitegeera kati nga buli kyebaŋŋamba nyumba banaye katangwa eddalo banaye ngakaba bange nga ŋŋamba what the fuck is going on here ba wange ekyo kiggwe ndi mufumbo obadde omanyi siri mufumbo bange nga ŋŋamba I'm tired of this olekaana nnyo kiki you need to go to rehab ebyaddala era buli omu nagamba n'akakazi kayombi nga binsuseeko paka we natuula wansi nange ne manti nno ndabika mba nkugambako bugambi okitegeera kati ne ŋŋamba ekyo kiggwe nayombye ama mwana wange manyi nsooka mubuuza wangamba nti nyombye nga neetonda mama nyombye sabula tugenda I have number one supporter nawe banvuma nsigala ndi ku muzulu omubuuza amanjogedde bubi nti obagambyeko bugambi sabula tweyogere kyekinyiza Jessica ki ekikunyiza ama kyekisinga okunyiza nze nganze nga tanyiiga Jessica tonyiiga Stella kunyiiga simalabangako ng'anyiiza Stella kunyiiga tolina kantu bantu bajja ku dduuka awo ke bakola nga bakunyiiza mpozi nga kumalako emirembe tewali bakasitoma bwe bajja balaba nga basanyufu gy'oli ye babeera basanyufu ate baba babuulirire
okumulaba osooka mu ofiisi ya maama ggulo oba mubuulirire ng'oli mutendeke ng'ekisaakaato kivuddemu bulungi ogenda omumutuukako ng'omanyi ekyokukola. naye naawe nasooka kubuulirira lwaki weebuzaabuza oyagala okindekamu nzekka essaawa eno. Gwe weetaddeyo okugamba nti tobuuza bitategeerekeka ate nojja n'obibuuza. Kabavumeeze kale mukwano naye yagimuka omulaba yagimuka yagejja. Mami, thank you. Mami yanyiriza. Mami yanyiriza. Yeah. Ila mami webale. Mkale darling. Thank you. Ate mami Dan. Even mami. Midana. Na webale byonna. Thank you. Omulabi omulungi atulaba ku mukuto gwa CRUZ exclusive njagala okutegeeza era njagala okugamba ebigambo nti bannange obulamu bw'ensi eno baako ku nsingo olina kyokoze. Okimanyi Uganda eno eri kujjukira abategeera bakkirizibwa okunzijjukira. Uganda eno egenda kujjukira ng'omukyala eyali mu ggwanga Alan, you people are appreciating this. Naenzo oluusi nkyevuma. Funyemu abalabe bangi. It is so frustrating. Seevuma mwana wange. N'ekikolwa kye nnakola. Bannange nkyevuma. Era ngamba singa kale omwana teyali ku TikTok. Mubuuze oba aliyo yekka ewaka. Oli oweka ewaka? Nedda. Ndiyo ne baganda bange. Bamika. Bana. Now the world doesn't know about them. Nyamba, I wish I did the same thing the way I did to them. Nga no one knows. You get it? Nga tewali amanyi. Because she's not the only one. Taliyeka. No, it's because she was in the media. And ekisookera ddala nze nga nze nali namuwulirako nga ne ku simu namulabako the fact that I don't live in Uganda all the time. And nali mulabyeko ne ku simu. But Diana knew her well. Diana ye yali amumanyi era Diana ye yamundaga. You get? Naye nangamba muntu wa TikTok nyera ne tukiyisa ku TikTok twebuuze titukole ensobi munnange. You get? But I regret it. I feel bad. Nze munandaba kukyusa njogera nagikyusa sikyalina mpisa. Abantu bannyonoona. Kati nafe abali kuwadde ku buyambi. Sagala. Excuse me, I'm a rich woman. What are you going to give me? No, when nabagamba nti mumpe obuyambi mugenda gamba nsabiriza. I'm comfortable with whatever I have. Yes, I'm rich. Omutima gwange mugagga n'obusente bwe nninamu bummala. Sweetheart, waliwo yeze enkoko n'otagiri. Tekisoboka. Lwaki we twagezaako okugamba nti tulinga abeetaaga obuyambi? Mukwano bamanyiira ffe baavuma ffe. Nze siisaamu muntu mwavu maaso naye ate saagala kummanyiira. Kyova olaba sisaba buyambi ayagadde ye yeerowooza. Okitegedde? N'agamba akangende empagire. Okitegeera? Kale kambeeko kyenkola. Okitegeera? Naye ebyo by'okuddaawo mba naye munyambe. Era nziremu ngetinge depressed olw'okuba oli akuwaddeyo omutwalo. Alan, you can have lost weight. A lot of it.
I lost weight because of this situation. Nagenda mu depression nga sikyasobola kukola sikyalina nga nsiiba nnyomba ku TikTok kuva ku makya paka lwaggulu paka we nasalawo banzijanjabe neetereeze obwongo nga ndabira ddala naye ngenda kuvaako buvi okitegeera kati essaawa eno totawana nakugamba twagala kuwa buyambi sina buyambi bwe nneetaaga ate ogenda kumpa buyambi bwaki ate ogenda ku bwaki sente ngenda zikozesa ki ezogenda okunangira omwana alya anywa excuse me unless nga ya business amma tetwetaaga buyambi nyongera okubajjukiza tuli bulungi nnyo tetulina tabu tulya tunywa twebaka tussa isn't that the most important thing? No, we can need support in business and everything. Ne abantu abamu bagamba nti ne kati obuyambi bwaki ala nawe okujjako okukisussa balema bbutu waluli nga tukyazunga mu malwaliro ne balema okubumpa nga ndajana ne mama yali tatambula essaawa eno mujjayo ayina waatuuse kati abamu bajja boogera ebitagatta balema bumpa luli babumpe kati nga mmaze okutereeza famire yange erigita buligisi balema bumpa luli ye nga ani agenda okuwa obuyambi ani mmenyeraayo abo wamambo mugenda kumpa obuyambi sinawo basabako we are okay njovu teremerera masanga gaayo but you can come and support us and love us appreciate us but nothing you're going to give me machinde kwesije complex tutunda ebintu bingi tutunda weight gain ngomwana ngatemula wageze maina ya stress okanyitumuwe mmere ntumpike mmere naye muganda wange immune system weba yagaana oba oyino giboostinga newe twateka mu booster buli omu nalyoka agamba bannanga omwana badanga owana baddayo okitegeera tutunda immune boosters tutunda eddagala kati nga letyawa maama we mugongo magulu biki ebyo bityo ebyo tubitereeza those are just games tutunda eddagala lingi lya skin tutunda bizigo tutunda mabeere kabina bikinga gw'omubiri gwo gwalemwa ojja ne tukanika bukanisi ate ne tuba ne salon by the way she's a very good hairdresser easy njagala siba dread Jessica kisoboka kiba kityawo ojja kujja like tukusibe yeah. Anyway, that's it. We are located in Machindia SJ complex opposite to the military barracks. Ebizigo tubirina. Ate spa. Naye tuji nese ya buli omuntu. Njagala kujja ku spa. Wamma kituufu si ya buli omu. Waliyo ki watali ya anti twakowa abasajja abajja ne batugamba sima mwagala biki sex sima happy biki happy hour happy ending si ya buli omu ya abalwadde baffe ab'ensusu bwebuzibu buli mu spa ya abasajja bajja yes najja nagamba I have a dead skin n'omuganda tugenda kukola body scrub ne body wrap bwatuuka eri n'ayima mbwate nyongeremu omutwalo can you imagine ke kamanyira kale mu spa era nze nsasira abaana abakola spa cause buli omu balowooza buli muntu alina spa alimu ekyo so ekyo tetukyagala tetukalinaako kyova tugambye tugiwa special clients spa is open for special clients that's all bano bannakona njagala kwekuuta njagala kukola kabina nga na mashini bikyebyo webitwe nga ffe tugenda omwekuutira oba ffe tugenda omuteeka mu body wrap oba mu steam or something like that naye tugenda kuva eri omale gajja gayingira buyingizi
osigale ennyumba ya A&B nga buli kimu kyonna okisanga munda nga n'ojja n'omwagalwa buli kimu kyonna kigenda maaso n'okubanga kiggwa bulungi oba n'obanga ova bweru nga weetaaga wogenda otuukira buli kimu kyonna kwegamba osange nga weekiri ennyumba ebeera buli kimu kyonna kye weetaaga just kiba kyetaagisa gwe kujja n'ogenda maaso n'okunyumirwa ekifo kyaffe kisangibwa ku Namugongo Road okumpi n'ekyaaki y'Abakatuliki okkirira ku St. Kizito Lwanga Road oba otutuuseeko oba n'otunoonyako ku namba zaffe ez'amasimu okumanya ebisingawo nooti 785 37 92 29 oba nooti 700 39 02 oba plus 4 74 72 31 84 nkugambye tulina ne CCTV coverage wifi coverage internet ebeerako 24/7 ate nga nyongera okujjukiza osobola n'okuyita ku email yaffe pikato694@gmail.com ogeye buli kimu kyonna amasavu mayereere naye sinze embeera n'omwana ono ennyo Diana yasinga obeera naye mumuwe naye bagambye ekyo kisiimuula kiri awo gye basaba gye kigenda ekikigwe mubuuze buuyo ono munno bannange olugambo olugambo alo oyo mwita omubuuzeeko nze ndowooza ne bwenvaawo yaba babuuzaako nnyo Jessica wenjogedde ku Diana okujja asanyuse Diana jangu naawe otubuuzeeko munnange nze ne bwenvaawo kubeera tuli mukumaliriza naye sooka osiibula abantu nga tonnagenda baako kyobagamba mbagambe mbuki wanki mbagambe mbuki bagambe nti wano wetuli omwana wammwe omwana waffe ali bwati kuba abamu waffe fenna kituufu bambi tulina abazadde abalungi abatwagala ne mutukubira essimu banaamaggulo webale guys wano wetutuuse tuli bulungi look at us embera eno mwanange bakulaba sembera bulungi sokojjo osaza unakuyimirira bakulabe bulungi bakwetegereze zawali akatebe wali ebbali jangu tofaayo eno studio yaffe bana tuli bulungi mwebale tusabira tuwangadde tuyise mu bigambo bye batwogeredde abatubeereddewo abatugumiza alina kyayagala okugamba wama jangu baako kyogamba mamikulo mamigura webale kunjagala webale nnyo koma okwekyo osinga okwagala webale kulabirira maama webale nnyo byonna kama okwekyo osinga okwagala mamigura alabirira maama ne muganda janja namujanja kikusanyusa ali waka mami ali waka ate jjukira wali agala nnyo mamiwo bana amwagala naye amwerabira nadda ku nze so bana tuli bulungi mwebale kutwagala mwebale kutusabira batusabidde abatubeereddewo mu bigambo ebiyitirivu we really appreciate you guys abatatwagala tebujjango oko naffe tetubaagalira ddala musiibe bulungi mami Diana jangu naawe otubuuzeeko amatereza wakati kasembezeeko kasemboti kagiremboti jangu akwatidde muki tuula wano mami Diana akwatidde muno tugende so kati atwegattiddwako ate ono w'eriiso gwe mulaba pozi mami kulabaani gyoli yogerera waneeno mami waffe she mothers us
Okay, soko buze kubatulaba obeyanjuye bakutegeere no batugende mu maaso. Bananga bali kumpewo zaffe ennungi. Nyogera mpola mukwano. Ona tutogenda mikolo. Bannanga abatula basanyuse okubalabako Faba Glow City e Mashindye Opposite Military Barracks tulina amaduuka 2 Jet and Jetrof. Yes, sanse okutukyazaako ku mpewo zammwe. Kakati Anti Daya wanje gwasiiba ne Glow nasiiba ne Jessica soko otubuulire muyise muki okulaba nga Jessica alinga bwali mukadde kano bakati naawe oli maama ate akwagala nnyo tubalaba nnyo ku TikTok ne mu videos. Simanyi ngeri yakinyonnyolamu naye obugumiikiriza n'okwagala ffenna Mami Glow era yatukola ki yaturaisingye yatubeereddewo so whoever comes in the family amwaniriza ate mwena mubeera iko mwena muba abaana ate mwena muba kyenkanyi. Okula ne Jessica kikuyigiriza ki biki byolabye what are lessons in life? Kinjigiriza okubeera nga buli muntu mutwale nga bw'abazze tugamba nti ono ali kino naali kino. That's why most times tugamba n'abantu abatulaba nti bwekasaba tugamba mwebale like Mami Glow yasalawo namufula part of the family that means akikola nga ye baba mwebaziza oba nedda this is part of her family kitegeera so kinjigiriza okubeera nti welcome everyone in the muntu mwanirize oba ali ati oba ali ati oba ali ati amwanirize mu bulamu bwabwe nti omuntu asobola okukyuka omuntu asobola okutereera omuntu asobola okuwona omuntu asobola okubeera like asobola coping up ne situation gy'asanze mu bulamu so tosanga muntu akukuba oba n'omusanga yo gyali n'omudescribinga nga omulabye nedda. That's why most times omubuuza tetusamulaga before or anything twatandikira where we started from. Kati ali bulungi yatereera TikTok zemukola yazisaba gwazikola vibe ate most times olaba Mama Glow yali akadda so vibe neyongeramu kaawo nekwata nekyaka. Jessica Owenje who is Mami Diana to you? Naye muweyo statement ngezo 5 wama mtunyonyole wafu wamukola TikTok nayo nnyo. Mami Diana naye alinga maama kuba in case mami taliiwo Mami Diana abeerawo. Ekirala kyenyinza okugamba ku Mami Diana oba nkyogere ntya simanyi kale oba Mami Diana ayinza omugamba nti oba kaliya oba nfuna mangu kyenyinza okugamba antegeera leka kutegeera mangu bw'oyogera ekintu ate onnakimalayo nga yakutegedde dda ntegedde ate ffenna atwagala ng'abaana ewaka tagama nti oba oli bwoti oba bwoti gamba kati maama okwagala okwo kwolina kyogera mpola olinayo omusajja ani yenna wangi siwulidde kyombuuza taata okwagala okwo kwolina nga Jessica bwagambye ate ekirala otegeera mangu ate ekirala ebintu obikola olinayo omusajja nina wangi nina omusajja mutumireko tonkonako Diana tumira omusajja ate tongamba kasalamu ojja weebwa ekiweebwayo Diana tumira ku musajja uli Mami Glow atugaya ayina bbaawe n'amutubuulira erinnya tumira ku musajja abantu nze bakunsaba dda Mami Diana tumira ku mwami wo
sigamba Jessica mbadde ndaba mambi tumira ku mwami wo mami Diana bwaba talina gamba sirina oba mwekyayi nina omusajja wangi nina omusajja kale mutumireko mutumidde yedadyani ekikigwe yedadyani tunotunuuliza bwotyo maaso gaŋŋamba mbu CRUZ va ekyo kiveeko nedda betukuyise nojja ate nze gulo yaŋŋambye nti nkakubuuza wadde ava naŋŋamba mbuuza ku musajja we nkutumiddeko yonna gyoli musajja alina linnya tokuba Jessica tokola bwota njagala ekintu kyogere n'omutima omukkakkamu bajjukira akubeereddewo sekyo ani omusajja neyogera nnyo ambeereddewo nti obibuuza obibuuse bali nakubuuza kiriwa ekyerinnya kyo tukyakiriko gwe nkwagadde omalina okwezza emabega tubuuze kale ogambe badde ogamba erinnya tusiibule anti nyama tusiibule naye nga erinnya tulifunye eryo eriiso obulungi bwo bonna bonna n'eriiso ly'omwozi olwotyo wateeka okuba wali alifaako akaviiri uno mutumiddeko omulungi tanswaza kale abantu bawe enamba yabanjagadde okukubira okubuuzaako abaagala ennyo vidiyo zo z'okola ate bakimbawo enamba bayinza okwagala okujja okugula ebizigo okola biki tulina ya kampani kale babe ya kampani gwe bajja okusa enamba ya kampani eri 0755 baba bagenda kufuna bagenda tufuna fenna naye obeerawo kale 0755 474346 era ne Gerard alinayo Gerard yani oba ozanya boyfriend yani boyfriend wange omulungi kwendi kale wamma embeera bwetyo bweri naye nga kyomanya abawala okwogera omusajja we bannanga omutume Masaka ku bigere naye nga kyekyo toŋŋamba kusala nkulaba gwama Diana sina kyengenda salamu olabe ku TikTok nga twakubuuza n'osirika abaffe ensi yonna ebamanyi newange ensi emumanyi kale mwogere kwendi kwoli ekigwe gyali kyokka bwe tumuvaako ate gwe bonzayo ng'olinga ayagala omutuwa nedda gulo omusajja wa Diana wali omulabyeko omumanyi yama yani amanya gwe gulo kwe tukwesigane bwino atandikizaako leeta ki ane mmana kitenda akwagala no Sharifa ayagala nnyo n'omuwala shefu yaŋŋamba mbu kimukuba engeri ekitunulamu mbu kirina agaaso kitunulanga kibbebi maama nakitenda akwagala Diana nze njogeredde wano tujja biteekayo kyogamba okwogera kurashi y'omuntu kibi kivumu wamma byebyo sibe bulungi mwera Jessica osooka osiibule abantu abalabi ba exclusive TV yatubaagala nnyo bane muje emashindye muje mutupangisako ziwegzi muje mugula ebizigo muje mulabike bulungi mami grobambi mami Diana mwe bali kumbeerera mwe bali nnyo ne bakasoma ffe nabo be bali twagala bane that's it gwe wamasijja kubuuza
kibuuzo kyembuzizza Mami Diana kansoke nkuleke ebbanga litambula kale musibe bulungi wamma mwiraba bulo mundeke bye. Wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulu mu kulabirira n'okuyooyoota ensusu. Tukola facial ne tukupepeta ka feesi ne kawawera nga baby. Tusiba n'okola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwe kansa. Tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiyo mulala. Tuli muyenga ku Tank Hill Road okulira na Italian Supermarket mu basement. Essimu tuli ku noti 72 682 953. Teweerabira saluni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty. Onoonye ekifo eky'omulembe w'oyinza okuwummulirako ate nga kisangibwa ku lubalama lw'ennyanja. Winslow Luxury Suites kino kye kifo ekikkakkamu eri gwe anoonya w'oyinza okubeerako okumala ennaku entonotono oba ekiseera ekigere ng'olinga ali ewuwo. Kino kye kifo kyokka. Tulina amayumba agalina accommodation ey'omulembe nga mulimu ebisenge ebiwerera ddala 2, sitting room, modern kitchen, dining, closet engazi obulungi, ssaako toilet n'ebinaabiro. Ebisenge byaffe birabika bulungi nnyo omuli ebitanda ebya queen ne king size. Ekiseera kyonna ky'omala ng'oli naffe tufuba okulaba nga tufuna kutaataganyizibwa kwonna anti tulina standby generator, wifi ne DSTV ssaako ne laundry services. Tulina n'emmotoka ez'omulembe okwanguyizaako mu by'entambula era nga tusobola okupikinga okuva wonna w'oli ne ku kisaawe erimu abava ebweru wa Uganda. Winslow Luxury Suite tusangibwa mu Jomai Estate, Garuga, Entebbe. N'olwekyo gwe yandyagadde okumanya ebisingawo n'okubuukinga osobola tukubira ku noti 752 emu noti 8 nyemu oba osindika obubaka obwa WhatsApp ku +9 noti 83 2 noti 3 6 noti 2. Zino ze bayita batya? Modern tiles. Onoonya tiles ez'omutindo nga mpangazi ezitasiiwuuka nga ne design yazo ya njawulo nnyo. Funa Modern Tiles. Modern Tiles. Gale nyumba ya A&B nga buli kimu kyonna okisanga munda nga n'ojja n'omwagalwa buli kimu kyonna kigenda maaso n'okubanga kiggwa bulungi. Oba n'oba ng'ova bweru nga weetaaga w'ogenda otuukira buli kimu kyonna kwegamba osange nga weekiri. Ennyumba ebeeramu buli kimu kyonna kye weetaaga just kiba kyetaagisa gwe kujja n'ogenda maaso n'okunyumirwa. Ekifo kyaffe kisangibwa ku Namugongo Road okumpi n'ekyaaki y'Abakatuliki okkirira ku St. Kizito Lwanga Road oba otutuuseeko. Oba n'otunoonyako ku namba zaffe ez'amasimu okumanya ebisingawo noti 785 37 92 29 oba noti 700 39 02 11 oba plus 44 74 72 31 81 64. Nkugambye tulina ne CCTV coverage, wifi coverage, internet ebeerako 24/7. Ate nga nyongera okujjukiza osobola n'okuyita ku email yaffe pikato694@gmail.com. Ogeye buli kimu kyonna amasavu mayerere. Esimu kasiakano kankwanjulye mami gadgets abakola emiramu education gadgets zonna mu Uganda baina tablets z'abaana zonna mu bikanga Samsung, Apple, Origimo ate nga baina n'esina keyboard. Baina ebimotoka by'abaana, ebimundu, essaawa, bags z'abaana, bottles, container ng'ogasseko ne building blocks. Baina headsets z'abaana, baina smart watch zonna ate nga ziri Origino. Baina wireless charger ate nga basisinkanibwa wali ku Pioneer Mall edduka li PA11 ate ng'osobola bakubira ku 0703 69 69 04. Gambye ekikwasagana education gadgets zonna oyina kwekwata mami gadgets kubanga yasinga.